Kwetolola eggwanga bakubiriziddwa okutandikangawo emirimu egiyinza okuyambako ekkanisa okuyingiza ensimbi era nga kino kikoleddwa okusobola okwewala okutunuliranga ensimbi z'ekiweebwayo nga obuddukiro bw'okumaliza ebizibu byabwe naye bazikozesenga okuzimba ekkanisa ya Kristo. Kati nno bino byogeddwa akulira ettendekero ly'abasumba New Life Leadership Academy ku mukolo ogw'okutikkira kwabwe eri ogwaddala ogwokubiri nga abasumba kw'oteeka n'abantu abalala era basobodde okubangulwa mu bitu eby'enjawulo. Okubangula abakkiriza n'abasumba mu bintu eby'enjawulo kimu ku bintu ebiteekeddwako ennyessira era amatendekero n'amakanisa we twogerera gatadde amaanyi mu nsonga eno era ettendekero erya New Life Leadership Academy ettabi erya Uganda lyerimu kugakoze omulimu guno. Ku matikkira gaalyo ag'omulundi ogwokubiri abantu 39 nga kuliko n'abasumba be batikkiddwa mu bukugu obw'enjawulo era ng'omukolo guno gubadde ku kkanisa ya Baptist ettabi erisangibwa e Kyebando. Omukolo gutandise na kusaba era akulembeddemu Dr. Alice Bitiibwa asabye abatikkiddwa okwongera okunoonya amagezi ga Katonda mu byonna bye bakola. No matter how difficult the journey may become, don't quit. The victors don't quit. The victors don't quit. So what are we saying today? We shall continue to seek wisdom, even when it becomes so hard. Abasabye okukozesa amagezi ge bafunye mu kusoma okuyamba abantu mu bitundu gye bava n'okubikulaakulanya. Not only your communities, but the nation at large. The entire nation will benefit. Now. So let us utilize the knowledge. Omugenyi omukulu ku mukolo guno omulabirizi w'ekkanisa z'abalokole abeegattira mu kibiina ki NAFBAC mu Kawempe Pastor Peter Mutebi asabye abasumba okunyiikira okusoma okwongera okutegeera n'okunnyonnyola ekigambo kya Katonda. Mukulembeze actually buli muntu weyuna okusoma kubanga okusoma tekuliiko myaka ate tekuliiko ngeri gy'obalirira muwendo gwa ssente z'okuteekamu. Education has no money value and it has no age limit. Akulembera ettendekero lino wano mu Uganda Dr. Abraham Stephen Nalwebe awadde abasumba amagezi okulwana ennyo okutandikawo emirimu egivaamu ensimbi baleme okutunuulira ekiweebwayo. Omusumba waba alinayo akabbo waba alinayo ka project k'akola kimuyambako nnyo ate obutatunuulira akabbo ako kabeera n'ebyokukola bingi mwe muli zi crusades mwe muli okuyamba abali obubi ennyo mwe muli okukola projects z'essomero ng'ezyo oba eddwaliro naye kati omusumba waba alinayo ka project akamuyamba okuyingiza akabbo kano ate naye abeera omu ku abo abawaaki mu kkanisa. Nalwebe ne Vion Mpanga Semwogerere Ssenkulu wa Business Setters Forum era omu ku baddukanya ettendekero lino basabye abantu okuyiga okwerwanako bokka na bokka mu nkola ey'enkoba za mbogo. Kyenjagala okubiriza eggwanga nti testimonies zino zitulaga nti ddala nga abasumba bwe boogedde n'abadirectors bwe boogedde nti omuntu asobola okwezimba from scratch nga tatunuulira nti bitula okulaba mawulire nti njagala omusajja sugar daddy njagala omukazi eyakolako njagala omusajja kwakuwa ennyo osobola okwezimba bwobanga okosa Katonda mu bintu bimenyeka naye ate ono omuntu ali who has achieved akolerera ekyo kyagenda okuba nti afuna aba ayagala okutuukako bw'aba katugambe mbadde njogerera mu basomi omuntu n'afuba nnyo okulaba nti asoma makyazi nti background ye si nnungi ey'okusoma nti bakadde be tebasoma bajjajja be tebasoma. Dr. Meshek Mawala yakulembeddemu okutikkira abasumba ng'ono akiikiridde Ssenkulu w'ettabi ekkulu erisangibwa e Tanzania asabye abasumba okukulembezanga okuzimba ekkanisa okusinga ebyabwe eby'obuntu. Now you are informed and you are knowledgeable enough. Go and do the right thing. Abamu ku batikkiddwa baliko bye bategeezezza n'okwebaza Katonda. I thank God all in all
tumazeeko bulungi oba like tugraduating. Ddala neebaza Katonda yabaddewo abadde naffe atugabiridde, twebaza n'abasomesa baffe nti batuyambyeko okuwangula ekintu kino. Adolf Ssemata yakungaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV agaguddewo.